bw'osinika ebinnyo naye ebyo ebinnyo by'osinikasinika Lake Victoria lekeraawo okugimanyiiramanyiira namubalaze ejjo wano sigenda kumubalaga olw'obudde. Muganda wa Raila Odinga nti yabuziddwawo, yawambiddwa era abantu b'e Kenya batandise okumubanja nga bagamba Ruto yamubuzizzaawo olw'okuba yayogedde ku Museveni n'amubaako kyamugamba. Museveni ne Ruto basazeewo okubuzaawo senior citizen wa Kenya muganda wa Raila Odinga. So katuteeka amatu ku ttaka tulabe waawe ebinakkira, naye muzeeyi oyo yawambiddwa n'abuzibwawo, abeewaabwe tebamulabako. I'm yet to find out, it's like 75%. Sinaba confirminga 25 ezisembayo oba oliawo, naye katulabe obutuufu bwakyo nakyo tujja kukimanya. Nabbi yagenda e Kenya n'abagamba nti mpulira Museveni zimwakonkona ku mulyango gwa Kenya mwebereremu. Yali abalabula, baali tebannaba kulonda Ruto, yali abalabula nga bagamba temulonda Ruto. Kakati bwe baba nga tebeebereramu, byo twasomye Bayibuli egamba omusajja yagamba banne nti bwe munaaba temukyuse bino bigenda batuukako nga mulaba, bajje nga mulaba babatwale nga mulaba. So kakati Kenya yalabulwa, Ezekiel yagirabula, maybe ne babitwala for granted. Abasumba abalala ababeera mu ssabo lya Museveni nzija mwenna receipt, mwenna ngenda kufuna amanya gammwe arrangement mmwe mukungaanyizaayo ebyawongeeyo ewa Museveni. Olunaku lw'eggulo nabagambyeko nalese ku security alert y'obulimi nembabulira nembagamba Museveni babadde celebratinga police yaabwe esinza okukola ennyo mu eastern part of Uganda ng'ebakoledde 90% ku kwavuwaza abantu b'omu eastern part of Uganda okuva ebusoga okudda eri up to far east, nga babavuwaza okuyita mu by'obulimi, nga babawa ensigo ezitatuuse ku mutindo, oba eziba nga oba gwe ne weefunira ensigo egundi ez'omutindo ne bakuwa ebigimusa eby'obutwa, oba ekikulu kye basooka okukola kwe kufuna abalimisa n'abasomesa b'abalimisa ng'omulimu gwabwe kwavuwaza abantu baleme okufuna mu bye balima. Kati omulimisa abeerawo kutta birime, abeerawo kulimitinga okubala kw'ebirime ebyo, ng'akulagirira eddagala effu oba ng'alikuwa okubwereere. Ebyo byonna bw'obiyitako bajja ne babuukinga amakungula, awo obeera okoola ne bakuwaayo kalibooni katonotono ne bakugamba bajja bikima, n'oba ng'okimanyi nti tebirina akatale ne batabikima ne bikufaako byonna. Naddala ebintu ebivunda nga emiyembe, ennaanasi, emicungwa n'ebirala byonna, emmere neeyonooneka bwetyo neefa yonna neggwaawo nga kyekigendererwa kyabwe. Waliwo abantu bennabadde njogerako nabo ab'omu eastern part of Uganda bembadde njagala okwogerako nabo wano bayogere eri eggwanga nti waliwo n'omwaka, waliwo season gye gavumenti gye yatta yabawa ebintu ebifu era ne babirima ne babikozesa ne kiviirako n'abantu okufiira ddala enjala yennyini, abantu ne batondoka ne bafa ne baggwaawo, abalala ne bavuwala, abantu ne batunda ebibanja byabwe. So abanyarwanda bwe batyo bwe basobodde okupenetratinga Uganda ne basaasaana wonna, kubanga basooka ne baddira ettaka ne libeera nga teriri productive eri bannayuganda, then nekikuwaliriza okutunda ku ttaka lyo kw'oba otunda kw'oba olya. So bwe batyo abanyarwanda bo ne bajja ne cash ne bagenda nga bagula ne bapenetrating ebitundu bya Uganda. Kyova olaba buli w'olaga osooka kusanga munyarwanda nga tonnasanga munnayuganda. Ekyo ndowooza mwakitegedde. Bakikozesa nga bakuwa essente, bakikozesa nga bakuwa eddagala effu, bakikozesa nga bakuwa ebigimusa ebifu, bakikozesa nga bakukakasa ne bagamba saawa ebikajjo byo obiteekaawo, emmotoka ejja enkya ejja ebikime nga byonna biwedde, n'obisawa byonna n'obiteekaawo, emmotoka n'entajja, bakuwaako libooni tokkirizibwa bitunda, ate biba bimaze ovunda ne bagamba bwe yasole emmotoka tesobodde kujja.
ndowooza mwabitegedde. Tujja funayo tugenda kukola arrangement tukubaganye ebirowoozo ku agriculture, because agriculture is a backbone to our country oba eri abantu baffe. So tugenda kukolayo program ya agriculture, tudebatinge ku agriculture mu Uganda yonna, tulabe ennyanja abavubi bonna ebitimba babiwanise, badde njogerako naabe waffe Bunjako eyo, nkubirako kuno, nkubirako kwoli, bonna baŋŋamba munnaye ebitimba twabiwanise, kati tugenda kukolera ku ttale. Byebyo ebiri eyo. Ebirala ebiriwo biri mu mawulire, twabagamba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Mukama yamufukako amafuta era amuyise mu biro ebifaanana bwe biti, buli lukyayongera okuswaza n'okubikkula obuziina bwa gavumenti eno. Bajja ne batulimba mbu mutabani wa Museveni yasomera Harvard, simanyi wa Sandhurst, simanyi ye mukulembeza addako, simanyi ye CDF. Ne mbagamba oyo omwana nze nali komanda wa LDU awakana genda obuuze buwama. Oyo omwana ffe twamutendeka mu LDU. Ne mbagamba oyo omwana training gye namuwa yakoma ku ya LDU tasobola kubeera CDF nga nze afande we, nze komanda we sinaba kuvaawo. Ne bamubuusabuusa ne bamutwala ne bamuteeka eyo, yayimiriddeko intelligence y'eggwanga. Mu kifo ky'okuleeta intelligence yajja ne intelligence mentality ne bagiteeka mu intelligence okukakana omutoro nagira ngo ebintu byona bikatalubana. Ati Uganda yona ekatalubana, kintu kyona kisesike, ebintu byonna byonoonese. Mu kwagala okutukakasa ennyonga, bwe bamanye ennyonga, bwe balina intero nga Kyagulanyi Ssentamu bwali mu byakola nga tabimanye, simanyi tebina makulu, babadde bamulaba mu ggwanga Uganda. Omwana juzi yavaayo n'atugamba waliwo bonna ate nno era nga bonna bagambye ejjeekiro. Njagala okwebaza abantu ababeera ku programu y'ekiro, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Programu y'ekiro nno yafuukidde ddala ensonga. Kati mmwe abatabeerayo simanyi wawe mubeera ekiro, tuli ku Bible ne culture, yes, obulombolombo n'ennono, norms and values, yes, kati bye tulimu. Era eggulo twagize n'olwaliro tugenda kutandikira awo. Tuli mu kugattulula ebintu bingi, baali batukweka ebintu bingi, batulimba ebintu bingi, tugira ddala mu Bayibuli wali nga tuteeka wano, tujja kumaliriza nga tutegedde amazima amatuufu. Ulira Muhoozi ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogwa January yatugamba Kyagulanyi ali mu American Embassy, yamulabye dda ali mu American Embassy. Nabagamba aba abantu bangoba mu bi intelligence byabwe ne bangoba mu bi SFC byabwe, mbusimanyi Lunyankole. Kati ogwange gwa kubeera eno nemba wa intelligence. Ng'ennaku z'omwezi 3 January yagamba nti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yeekwese mu American Embassy. Ne tusirika. Kakati Muhoozi y'omu ye yavuddeyo n'agamba tya Kyagulanyi alimba ebyo bye yeefuula mbuno wakabi. Mbwe emyezi 2 ng'ali mu ggwanga Uganda. Kyagulanyi yafuluma mu ggwanga ng'ennaku z'omwezi 26 January. Mbu yadduka okuyingira America ng'ennaku z'omwezi 26 January. Naye nga tweet egamba ng'ennaku z'omwezi 3 ya tweet nga n'agamba Kyagulanyi Ssentamu ali mu American Embassy mu Uganda. Intelligence. Omanyi intelligence ye yasikira intelligence. Museveni mutabani we gwe wateeka mu bintu ebyo yazannyako ku ttepo. Oyo mwana yakwekako ku ffene. Okukola mu intelligence olina okuba nga wazannya emizannyo egyo, oteeka okuba nga wakweka ku ffene. Banno ne bamunoonya ne batamulaba. Twakwekanga ffene naye nga tumwekwekula ng'otuuka bw'oti ng'obeera omanyi ebifene ebiri ku muti. N'otuuka ku muti bw'oti n'otunulira ffene n'ogamba kiri ekyawali baakigyeewo.
notula n'ogamba kandabe noyimirira wansi w'ettabi eryo n'olaba bwe bamuwanudde yaguddewa ogenda okulaba ng'omulaba yagudde bw'ati n'ayiringita n'ogenda we yasibidde n'otunuulira ebigere kati n'ogenda ng'ogoba ebigere n'otuuka ebigere ne bikomanga wano ne bikoma wano n'ogamba ebigere bikomye wano kaakati kandabe notandika ogenda okulaba nga waliwo ebisiko we byakozeemu bwe biti n'omanya kati ono yayimiridde wano n'amukasuka wali okitegedde n'otambula n'ogenda n'omugwako kati twagenda tulinnyisa obukodyo kye twakola bwe bamukwekulanga ennyo twalina omwana bamuyitanga Tuuli banaye oli Tuuli Mukama Katonda wa kye twakolanga nga bw'omala okumuwanula bw'oti bw'omusitula bw'oti otambula kyennyuma bw'oti kati oli alaba ebigere era bw'omala omuteekayo eri kate ng'otambula bw'oti kati ono olugira wano olutuuka wano n'amulaba nti yavudde kulina ettabi n'agwa agenda okulaba nga ebigere bidda biti kumbe wasoose kutambula kyennyuma ng'oddawa ng'odda eri amadda odda olinnya wali we walinnye era odda olinnya we walinnye n'okwata lino kaakati oli olujja n'akwata lino nga ffena ali eno ebyo bw'oba tewabizannya bwe bw'oba nga tewabikolako ate biba siriyasi ng'enjala ekuluma oyagala ffene bamuwanudde n'omanya kati oke ye omulala bwe yamunoonyanga n'abula ng'agenda asumulula ente ente enoonya ffene muganda waawe ng'aleeta ente olwokuba nga ente ng'etambula bweti okulaba nga ente ekulembera gy'agenderako olwokulaba nga ente ekisikayo bweti ng'akigamba ekikuleese kiwedde ddayo oli omuddo nze ndya ffene mutabani wa Museveni ebyo yabikolako naye mwe mulina amagezi mu mitwe gwe Museveni ne famire yo kale nno byebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda buli lukya abasajja bongera okwerabisa bongera otulaga nti wamma bo ddala intelligence tebayinaawo kyokka babeera boogera bantu beekangabiriza nga bakulaga nti ate bo bazibu nnyo mu kunoonyereza kale ekya Robert Kyagulanyi Ssentamu kyayongedde obbakubamu ebituli bangi bagenda ne bagamba mbu ebyo byaggwa lwaki mubikomyawo mu mawulire bennyini bali mu bikomyawo okulaba nga babikkirira nti balage ekifaananyi nti Kyagulanyi Robert Ssentamu ye yali omukyamu bye yaliko ate bo si bye baaliko nanti buli muntu akimanyi bulungi nti baagezaako munoonya emyezi 2 egyekutte nga tebamulaba tebamanyi wa waali kyokka bwe yabalabisa yalaganga ebifo ebyenjawulo mu ggwanga lyattu lyennyini erya Uganda n'abalaga nti wano mbaddewoko mu ssaawa bwe ziti n'eddakiika bwe ziti n'alaga n'emisanvu gy'ayiseeko egyateekebwanga ku kkubo nga bamufeffetta okulaba nti basobola okumukwata wabula bano kyabakuba wala kubanga baaswala omuntu abadde atiibwa kati nga bo gavumenti yaabwe twali tugitya nga tulowooza nti oba oli awo waakiri balina intelligence emala naye olwo lwennyini lwayongeranga otulaga nti wamma bano tebayinaamu wadde kaakati Kyagulanyi Ssentamu n'afuluma eggwanga nga tayise ku kisaawe ky'Entebbe ne kyongera obbakubamu ebituli era nakyo ne kyongera obbasattiza nakati bagezaako kibikkirira batulaga nti oyo atulimba nti yayita ku kisaawe yafuluma eggwanga ng'ennaku z'omwezi zaali ndowooza 16 ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokusatu abalimba yali yafuluma dda nga 26 ogw'olubereberye bo bennyini abatugamba nti yafuluma nga 26 ogw'olubereberye baakola positi nga batugamba zali ennaku z'omwezi 14
mu mwezi ogwokubiri ne batugamba nti ali mu American Embassy mwe yeekukumye. Kyongera kusaabulula bye boogera bo byennyini. Bakulaga nti balina intelligence, bye boogera byennyini ne beekubamu ebituli okulaga nti tebalinaawo. Kubanga bye boogedde nti yafuluma 26 ate obujulizi gye buli nga 14 nga bawandiika nti ali mu American Embassy gye yeekwese. Kitegeeza nti bano bba abasajja Kyagulanyi Robert Ssentamu yabasukkako. Bakyagaanye bugaanyi kukkiriza nti yabaleka. Naye mudda bajja kutuuka bakikkirize kubanga by'abakoze byokka bibalabisizza eggwanga lyonna nti amazima intelligence tetulinaawo.